abadde amanejinga bayimbi ngali mu kisaawe ky'endongo abadde akola ku leediyo kati yayingidde ebyobufuzi nga walabye Stasha bwe yasazeewo n'agamba nti naye ebyobufuzi yabiyingidde n'omukulu ono bamuyita Kalyesubula Benjamin wabula mu ndongo abadde akozesa maneja Jamal yamanejingako abayimbi ab'enjawulo Young Mulo yamanejingako abadde akolako ku radio akozeko ku Record FM eyo ndowooza era akadde kalo gyakyakola era bannayuganda banaaba bamutaddemu obwesigwa 2026 tujja kuba mu mbaga njereere naawe osobola okwesimbawo ku bwa pulezidenti kuba ebisaanyizo by'obwa pulezidenti bw'oba oweza emyaka 18 n'okweyongerayo ine ebbaluwa ya A-level ne miliyoni 20 ekwewandiisa wali enteekateeka ng'okola otya n'abawagizi 100 bitundu bya 3 buli disitulikiti enteekateeka ng'okola otya nga naawe weewandiisa ng'otugamba oyagala bwa pulezidenti kati omukulu ono naye bw'alabye ng'ebyo byonna biyina twogeddeko naye n'atubuulira ye enteekateeka agenda gikola atya omukulu ono atandise bw'ati pulezidenti nkulamusizza nnyo abanike bannayuganda mbalamusizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale kwagala nsi yammwe erinnya lyange nze Kalyesubula Benjamin yeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ate era yeegwanyiza entebe esemberayo ddala muganda wange ombuuzizaako ekibuuzo ekigamba nti lwaki wasazeewo okwesimbawo eyo nno nsonga nkulu ekibuuzo kirungi era njagala okutangaaza njagala n'okulaga ensonga zange abawuliriza leediyo yaffe eŋŋanzi okusobola okumanya nti buli muntu alina ebigendererwa bye okusalawo okwesimbawo nze nga Kalyesubula omuntu of course njagala tukimanye tulina emikono ebiri tulina amaaso abiri tuli bantu ffenna tulina emimwa but there is something I need to have nga nze omuntu ate ne bannayuganda nti kirina kutandikira ku nze we were created for a reason of course mukama katonda ono yatutonda lwa nsonga ensonga yali nti eyo yennyininyini ebetutonzezza ng'ate ereeta ne purpose omukulu bw'ategeeza abadde amanejinga ndongo kati ayagala kufuga ggwanga Uganda agamba nti munnankyukakyuka era abadde mu struggle naye agamba ye kajje bw'ati independent era njagala otegeere abanike nti nze mbadde munnabyabufuzi ebbanga lyange lyonna sigamba nti ntandise butandisi lwaleero nedda mbadde munnabyabufuzi ate omuvubuka ow'enkyukakyuka ekyo njagala mukimanye newankubadde waliwo baganda baffe bannayuganda abalowooza nti omuntu okuba mu National Unity Platform olwo gwe oli wa nkyukakyuka bw'oba toli mu National Unity Platform gwe tobeera mu nnankyukakyuka kubanga olwaleero mbadde mu National Unity Platform ate era nali mu lugezi mu bendobendo lya Nakaseke District nti obuyinza obwo abaabumpa be baligisitwa ne focal person abantu abo ekitebe kibawo obuvunaanyizibwa n'okulonda akati emabegaawo obukiiko kye bajje batandika okubulonda naye luli obuyinza bwalinga waligeswa ne focal person nga bagamba nti ono yagenda okukola ABCD ayambeko emirimu gy'ekibiina naye olwaleero obukiiko bwonna bwalondebwa nze nno navuddeyo nga njagala kulaga interest yange mu ntebe esembayo era lwaki navuddeyo ng'omuntu nyina ebyange ebinnuma kale kyekyo kye namubuuziza ne mugamba nti lwaki teyeegasse ku Bobi Wine bonna babadde mu system ya music biki agamba nti naye ayina ebimuluma nga ye wano wantegeerere bwe mubuuzizza ate aliko biki ebimulemye agaba pulezidenti ensonga azikozeeko naye waliwo ebikyagaanye kati ye byayagala okumaliriza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina ebintu byakoze alina byakoze era ebirabwako newankubadde amazima agamu tebaagala ganja naye alina ebintu byakoze ate ebirabwako kati byatakoze nabyo weebiri awo nno we musabira ampa omukisa
eggwanga lino nsobola okulikulembera ne mmaliriza ebintu ebyo. Njagala okuwa example, omugenzi Idi Amin Dada yakulembera eggwanga lino emyaka 9 naye alina bye yakola, kyokka ate era waliwo ebyagaana. Mu byagaana ebyo ate era baamutwala, waliwo abaasiima ne wabaawo abataasiima. Kale omukulu ye bw'alambika enteekateeka ze mubuuzizza nti ku bukulembeze obadde omanaginga ndongo, obukulembeze buno obw'ebyobufuzi oyina ky'obumanyiiko oba ogenda kugezesaamu katini? Njagala okutegeeza bannayuganda n'okutwala omukisa guno okutegeeza bannamasaka, mwenna abali mu kuleeta Masaka, njagala okubategeeza ebyobuyigirize, ebyobufuzi sibitandikidde wano. Nze ndi mukulembeze, ewaffe mu Nakase ali mukulembeze, ate okuviira ddala mu ssomero mbadde mukulembeze. Najje tutambulira eyo, naye olw'okuba tubadde tetuli nnyo mu mataala, nga tetuli nnyo ku gundi akola bw'ati, wabula abakulembeze abazze batambula naffe batumanyiko nti oyo omwana mukulembeze. Era basebo ne bannyabo njagala okubategeeza, ndi musajja muyigirivu, ndi musajja muyivu, ndi musajja asomyeko akatonotono, mbugumiziddwako naddala ekikwatagana n'ebyobukulembeze, naddala ekikwatagana n'embeera z'abantu, ekikwatagana ne societies zaffe ze tuwangaaliramu. So basebo ne bannyabo munneesige, munkwasa obukulembeze, sitandikidde wano ku kwagala kukulembera. Aya omukulu ye bw'ategeezezza, mubuuzizza tugeze entebe oba ogifunye kale 226 onaakola otya? Ulira bw'agambye ku ntebe. Nze Kalyesubula entebe sigenda kugifuula mulimu. Entebe nkiddamu, Kalyesubula entebe sigenda kugifuula mulimu. Njagala emyaka 5 era ngenda kukola ekyafaayo. Constitution ya Uganda erina okuddamu n'etereezebwa, kubanga twajjako ekkomo ku bisanja abakulembeze bye balina okubeera mu buyinza, nti tekigenda kuba ku mukulembeze wa ggwanga yekka, wabula kigenda kukkira ddala wansi mpaka ku bweru si wano. Kiki ekikubeezaawo n'okulembera abantu emyaka 5, omubaka wa paalamenti n'okomawo emyaka emirala 5, n'okomawo emyaka emirala 5, n'okomawo emyaka emirala 5. Bakadde baffe bangi abali mu byobufuzi. Kale baatugamba ffe abakulembeze ab'enkya, ndowooza akadde ke kano agamba agenda kutandikira ku byabulamu kubanga alaba nti waliwo eddibu. Health sector oba ebyobulamu tusobola okulongooseza ddala, si birungi of course, naye ate era waliwo ebitambula ebitonotono ebirungi, naye ekikwatagana n'ebyobulamu tulekeraawo okulowooza nti tusobola kwetereeza mu byabulamu. Galambawo ekizamu, pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akoze kinene nnyo okulwanyisa siriimu, era olutalo lwasinze okulwana mu byobulamu kwe kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Numbers tuzirina, numbers tuzimanyi, nti akoze ekimala okulaba nga siriimu aggwa mu ggwanga Uganda. Era awo yeegattibwako Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ateekawo embeera yonna okulaba nga obulwadde bwa siriimu bulwanyisibwa era buggwe mu ggwanga, nga tageti ya Uganda oba tageti yaffe Beene atugamba kutuuka 2030 siriimu ajja bba amaze okuba nga tumulinnye ku mpete. Basebo ne bannyabo, kino njagala tukyetegereze bulungi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni essira n'obudde bwonna bw'otadde mu kulwanyisa siriimu, awo nno nze wenjagala nti tuggyeyo amaanyi abantu bano obaagazise abasawo baffe era obawe essuubi nti omukulembeze yenna nga Kalyesubula bwe mba nkutte obukulembeze bwe pa embeera bw'eri naawe osobola. Aya basi omukulu asembyeyo nga alina obubaka bw'atuwa wano. Tuli baddu baani, toli ba Yesu, twali ba Sitaani ne tulowooza. Okwagalana kyokka kye kitugatta, kye kirabo Katonda kyawaffe abantu. Kwagalana kye kitugatte kyo kye kiraga nti Katonda akola mu ffe, ffenna tulina ebbanja, ffenna lyakwagalana. Kye kirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana kyokka kye kitugatta.
kyekiraga nti Katonda akola mu ffe.